Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala babuzizaako nnyo mikwano aba Shifah the hustler guys, mwebale kunjagala, mwebale kubeerawo mu mbeera yonna. Ompya mukwano nkusaba subscribing okonene kade nga buli video yange gye nnateekangayo ate obeere ng'ogifuna mu budde. Guys, mumbuuzanga mbuze nga nsirise nga sikyabawaawo pya mbabuulire nange gibeerayo nga gimpuuba obudde bwa video bambi nesibufuna naye nga inshallah kijja kuggwa obudde bwonna. Era n'abansindikira message mikwano nziraba nnyingi naye akadde akabaddamu ke sinnafuna ate nga mbasagala awuliriza message yo nemebuta kudda mbeera njagala nenkuwa attention ensonga lwaki ndwawo zibikula wemba nga sifunye time. Olunaku olwaleero nina buntu butono bwe njagala osharingako nammwe. Nabadde mu gurupu yange eyo abaddewo n'omulamwa nga gwa ndobo nga buli omu atunyonyola butya bwakuba endobo ewuwe ng'alongoosa. Nefunayo audio ezannyumidde ennyo ze nandyetaaze okusharingako naawe mukwano gwange andaba osanga oba oliawo zinakolera naddala ng'oli mupya wakayingira Ekiyumba kusaba okozese Bunno Obukodyo. Mu butuufu nasese nakati buli wenziwuliriza mu butuufu nseka. Guys, tuzinyumirwe naye nga big up mbagala nnyo mbaleetera ebipya essaawa yonna mubeere bagumiikiriza mubeere bakakamu nze wendi kulwammwe just mwongere nammwe kunteeka musala zammwe. Emirimu gikendera Omuwalabu aleme kumvuga speed. Katuwulirizeeko nga bannaffe batuwadde ku butips engeri gye tukubamu endobo. Munnange oba okyetenda nti gwosinga okukuba endobo naye ate nga waliyo ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutyaga mikwano kasibe muli bulungi nagende bulungi sirina ttambu. Sheri okeera ku makya noyisamu mashini madiiro kiwulira kati oba ng'ogenda simuula like onange ng'ogenda gasimuula madiiro teekako amataala gonna ogenda olabe owayiise abaana be bayiye ejuyisi wabanga waliwo abaana bebayiye ejuyisi ya wosiimula tegeera yeye endobo nje bayite endobo sinzigo. Kati n'ebinaabiro byennyini olaba nga bitukula wansi abaana be balimisizza abantu basigalawo engatto ng'eddugala oba oyiwa obuzi butini oyiteka osukwizinga amazzi okitegeera gagende bwe gateekeddwa okulaga oba obimazzi sinki oyozeeyozeeko wabeera waddugala awo ku sinki bikulimba kiyinza n'okumala ennaku 3 nga oli mu ndobo endobo gy'oliko wange wengikwasaganya bwentyo nendala endobo njikubira mu ggola ezo engoye ezisulwamu ezo kandi bo bagala lya buli kamu nzizinga bulungi nenjigola wano mu maaso wokka sigigola yonna agenda kwebaka amala agenda kujambala yeebake era wenjizinga obulungi wano mu maaso ka fashion kenzingiddeko wano ka fashion kokakukakuka kengolola nga nteekayo sedda kwolwo nemubiyigo endobo kali osanga kitukula nze nkwata olupira nekuba amazzi kusinkira nenjikuba amazzi kulaga nti ndokola zeki wali omuntu bava kuyonjawo naye nga siyonjezaayo naye nga nkubyeyo amazzi wonna nentobyatobyayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutya asubire muli bulungi kakati engeri gyetukubamu endobo. Nze ennyumba yange mu wiiki ngisiimula omulundi gumu wabula nfuba okulaba nga olunaku olwo lwengisiimudde ngisiimula neetukula indati zino ennaku ezigedde ne bwembanjiza tusaba mumanya nti ekolaki eddugala. Kati buno waliwo buno obujja bwotonyeza obuuso oba butonyetonye nkamula akatawulo nenjanga mbusiimula mpola asaala naze obwentyo omuyita omulundi ogwo nkamula akatawulo nempisaako wendaba waddugadde mira bwe baziddugadde nempisaawo ku file then dulaapu naze obwentyo bwenkola ekitegeera bwentyo si nti olinaku mbisiimule nedda
mbisaako wano mpola mpola then nazo nenfuna lunaku lumu mu wiiki neŋŋamba leero kanzirongose zikoleki zitukule. Eyo nkola yange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kati akalala kenkola kakatalimbamu era akanemeramu oba newendiba nkabadda bunene wetteekamu ebintu. Omukazi gye nasookera yanjigiriza bino ebintu nga lunaku yayagala mbulongoose lwakuba tanenaako buzibu. Naye nga natuuka ekiseera nga mbikyanga nga nsimulako awo waalaba bino ebibadde no nga mbikwata nga mbizza eri wentyo kasita watuukiza amaaso waba nga wayonjo. Ekyo kiba kiwedde aba tajja kukwata walala. Ate kasita asanga nga bwe yabirese ekiro si wabisanze nga kiba kiriya nnyo okitegeera y'embeera gye tuwangaaliramu. Ng'oli eyo nga madamu we yakuleetako olugundi nti simanyi buli wiiki obukabadde bulongoose olina mukolawo otyo obikyanga n'osimulako awo awasooka then bino ebibadde no n'obizza eri ku biti n'obitawaanya wajja agamba omukozi bannanga afaayo. Mikwano bino ebintu sibisheyalinze nammwe nti oba kubajeemesa oba kukola ki, naye olaba ekigambo ekiyitibwa Omuwalabu ne wooli munaaza ebigere ne woolikola otya, Omuwalabu talisiima. Ne wooyoyoota ennyumba netemagana ng'omuntu tagenda kukusiima. Obeera omala maanyi go gaawerera era obeera omala budde bwo. So olina okukola ekyo kyolaba nti naawe ekikuyisawo so sikola kutukira ku mirimu kuba emirimu gy'abano mugimanyi tegiggwaayo. Obeera wakamaliriza kino ate oba olina okukwata kiri kati kino wokimalako ebbanga eppanvu mukwano oba tojja kumalako na mbeera. Bwe bosanga nga gamba nze sifuna budde buwummula buli kadde mbeera nkola. Ebiseera ebimu emirimu gwo oba ogyesibako mukwano. Olina biyisa mu bwangu. Sikujeemesa era ekikukoledde kitwale, ekitakukoledde kireke. Naye nga ffe y'embeera gye tuwangaaliramu mu biyumba mwe tuli. Olaba Kadama buli kadde kubeera ku ssimu olowooza takola. Tukola naye nga bibeera bya ndobo. Tubiyisa mu bwangu ng'ekyo kivaawo. So baagala nnyo atakuumira mpeera abankuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.